zabo bayita Ugaboys onako lwajjo toyageddeko ku mboozi yaabwe olutalo lwatandikira ku mutimbagano ndoza wiiki bbiri ng'eziise abakulu bano bagezezzaako okuba ate nga abantu bajja mu ggulire basobole okuba ate nga bategeera batandikidde mukulu gwe bayita Pallaso. Abakulu bano bavuddeyo nga bategeeza nti Pallaso anoonyeza hiiti emyaka 10 yanoonya hiiti emyaka 10 n'emubula era mu myaka 10 mukama asobola okuba ate nga amuddiramu hiiti gye yamuwa yali kolabo era omugenzi Moses Radio eyamukwatako ne bakola akayimba ke bayita Amaaso. Abakulu bano bazze nga bagamba nti omukulu Pallaso azze nga banafuya nnyo yabategeezezza nti endongo gye bakuba gye bayita amapiyano ne banakolawa ne banagenda ku nnyanja ey'omunnyo mu Uganda okubategeera kiyinza okuba kizibu. Kati abakulu bano bavuddeyo mu mawulire okutegeeza embeera nga bweri ku mukulu Pallaso. Bagamba mukulu waabwe tebamwinaako buzibu wabula baagala kumutegeeza twetaaga ndongo nnungi. Ba Ugaboys batandise bwe bati nga bategeeza ensonga zaabwe. Teyazala wako omugenzi Katoluwama amusinga emyaka musajja atusonye omuzza mwene mbo. Rest in peace. Rest in peace. So bannaye kino kibeere kyakuyiga eri awo abayimbi enda bayita bwentyo reason bafairinze okukola ebintu bye balina okukola ate kati bajja kuffe wota music n'omuteeka mu public oba otaddeyo si buli omu kigenda munyumira then gwe wombuuza kyempulira nina ogamba oluyimba si luki music jovola bane mu YouTube lina akantu comment section buli wamu abawa kintu waliwo dislike kiba kitegeezo waliwo dislike ne like tetulwagala ngaffe bafaani ba omukulu Pallaso watuli bafani bebe kati nze olwange mbafani wo notakayimba ngamba ate tuli bafani tuli bawagi yes kati era nze otakayimba nega mwana akayimba kano bas boba gamba nti oluyimba omukulu gwe bayita Pallaso lwe yakubye ne cautions oluyimba olwo yapapye nnyo wabula bagamba nti mu mboozi yaabwe beebaza nnyo omukulu Kamiliyoni kuba nga teyali Kamiliyoni Pallaso oba yali baddewa kubanga abaana bangi nnyo bali emakindi awo balina endongo esinga ya Pallaso naye olw'okuba nti Kamiliyoni amwogererayo ku TV ku media ez'enjawulo nti akayimba ako bakakube naye nga se ali Kamiliyoni. Ugaboys bagambye Pallaso webaze nnyo Kamiliyoni kubanga nga teyali mu ndongo era Pallaso tetukuzalawa just ntino ffe tukuyozayoza okubanga osobodde survivinga anti ate bebaze nnyo Kamili bebaze nnyo Kamili yes musajja mukozi you know mukozi no kangambe akala jeko muhaso zetukuba banamuulira toyinayo mbono muganda wombo bwachi mbo bagenda gamba muzanyo oluyimba lono ngasizalawo agendeko muhaso yoyo mwana abeereye makindi nga talinayo omuntu mu industry kitegedde ba Ugaboys bagamba bategeezezza nti akayimba kano Pallaso afunye nnyo kolaba ez'amaanyi n'abasajja ab'amaanyi abaali badde bamuwanika yafunako eya Davido lwakuba kolaba azipapira neya cautions eno yagipapidde nti oluyimba terwanyumye. Ba Ugaboys bo bwe bagamba ebine byo papira era ffe tubasuubiza temugenda laba audio in one day video the second day cautions n'atuwa saazi yandi tutene emyezi ebiri nga temunalubira aneddemu naye tagina era singa yali ffe n'atatuwa budde nti tukole oluyimba nga lulina tumugamba ddayo wamu naye oyo gayi mwana nze ate kati tufenemu ebyo oyo no Pallaso no muganda waffe abadde n'emikisa mingi nnyo gishininga n'alemererwa akoze ne badda video akoze they have had a chance you have your brother like Kamiliyoni you're still struggling singa twali nga tulina eyo kolabo tulina eyakoze singa gulamiwe eriwa ati byebyo ego aina ego he's not a bad artist na yeye aina nyimba malamu za kabi olulumanya aina neno luyimba fire dance of yeah we go nedda singa twalukola singa lulungi sigama nze nyina fe tulina enyimba za kabi kitegedde bo bwe bategeeza mu nsonga bagamba nti bwe bandongo bagiina nga quality music bamuyina bagamba nti bwaba Pallaso endongo agiina basabye kabato kubanga Pallaso endongo gyakuba ba Ugaboys bo tebagirabawo yes kati ate bo tebamanyi mbona ate fe abazze balina otwebuuzaako nnyo banze wompita amapiano wanabi true let me tell you wompita amapiano wanabi nogamba you never have a hit ebyo si bwe mulundo oguso so tugamba ebigambo ng'ebyo
Fena fe tu struggling tuze tusinkana ebigambo ng'ebyo mwe temulikola luyimba waliwo n'abaana ababa bitugamba banene bakabi bali mu industry omwe banene babeereyo ne bagamba musajja era twafuna oluyimba yadde twakola ki omuntu wagamba ng'ekintu ng'ekyo toggwamu maanyi genda mu studio nga tuteekawo layini kitegeera tugende ne Pallaso naffe nga mukulu Musuza we yabasaba tuyimirire naye ku O2 wangi Ugaboys yeyimirire wano naye ayimirire wano tugende naye mu bbaala ery'ekkololo tulabe bagenda odigiza ne betugenda awo yawulira class notegeera muyimbi kigoli batolinga naye you get so fe sound yaffe ali continental gye bayita amapiano wanabi ebyo ebintu si bya ate Pallaso yonno ajja tuka ekiseera nga yagaana tusaba ekiddako naye nga